ekikune kikufukira source of food kwegamba ekiku kitame kankirabise buli wamu wotasalawo kukirabisa ne kikuyonka gwe n'osula ng'oyonsa buli kaseera ekiro n'osula ng'oyonsa ndowooza otabifuuyira ebimala kakasa source of food ne kikufuula source of food in your body akati kankiteeke kukuba nkirabise buli wamu batamale kiraba buli omu ayita wasooka akirabeko akakase ekinyombu nakyo kiruma abantu sooka kirabisa kati bulijjo nekikufuula source of food nekikufuula source of food naye leero nkirabisiza nkifunye bonna njagala buli muntu ayita wasooka kyerolereko source of food kikufuula source of food osula oyonsa kwegala teweebaka mu buliri lwakiku kikufudde ekiku kikufudde ekiku kukifuuyira ne muno muyinza obaamu obugizeegize kikufuula kitya ekintu kisooka kirabisa kyamanyi ki muntu kigwe kiyonka kati leero kankirabise leero sooka kifuuyira buli wamu kijja kufa kyamanyi ki muntu kigwe kiyonka kati leero kankirabise leero sooka kifuuyira buli wamu kijja kufa kinfudde kwegala kinfudde nakawaali ebupandagaasa kyonna kindiko kinyonseyonse sikitegeera leero ndowooza esimala kifuuyiramu bombi kankifuuye spraying cookies ekiku mu luzungu bakita cookies spraying cookies bedbug kamala okifuuyirafuuyiramu nekikuuma kwegana inaina tokyayina tulo mirembe sleeping gavumenti yatuwa emirembe naye nga ne mu buli tetulina mirembe nagimu kati wokifuuyira kukuwa oba olina okirabisarabisa eri yonna njagala ava eri yonna eri mu kkuba eri oba gyekiri bakirabe nkifuuyira kiyinza obuuka ate kiyinza obuuka nekigenda nekibuukira omuntu ayitawo nkikuba olupaipo lw'ebbomba nze nkikuba olupaipo lw'ebbomba bedbug spraying kankirabise leero kankirabise biruma bedbug spraying kanfuire kati nkutwala waje eri mu kuhona mu bantu bakulabeko